ekkololo ogusaati gwe gwabadde gupya nnyo saati mpyaka era gwabadde guwunya akawoowo kati wendabe Kabuye manyi omu ku babadde ekkololo ng'akawoowo President Museveni ke yabadde awunya nga ne Kabuye kaawunya nga nti abanalimu bano balina engeri ebintu engeri gye babikwatamu buli yavudde ekkololo akawoowo President Museveni ke yabadde awunya kaawunya. Kabuye ensonga akawoowo yasinziddewo n'akawulira nga kawunya ku saati yawulira akamuseveni wena gabaire kolola ekikoba which means ani kati omanyi President Museveni oli ku lugambo si ku lugambo President Museveni yazze n'ebintu bibiri sooka uleka kowa President Museveni bw'aba badde ku TV yazze n'ebintu bibiri ebyataddewo enjawulo etabangawo. One, yazze n'obuwoowo nga bwanjawulo si bwa bulijjo bwe yabadde awunya. Ekyokubiri yazze n'akakodya akaalesa abantu nga bonna basamaalidde ku TikTok ak'okuddukamu yadduse n'ava abadde ayogera n'adduka n'adda wali we yabadde President Museveni yayenza okulaga nti akaali mu embiro kuba mbega tabali yali atasobola kulumuka ng'agendera bugendere anti kaakati muti wamubwene nga bali kugendera abandi. Ekyokubiri akalulu akabere wagati wa Anita Amongo ne Kadaga kaweire ife abagizi ba Mongo ife abagizi ba Kadaga twamaze okumanya nti tukakoze ki kaweire era atugenda ku nsonga enkulu okukudduka okwo kwennyini President Museveni ko yabaire nako okuwominga fe abalabire emabega n'abalabire wa omupiira gwabere gumaze okumwa. President Museveni yavudde wali nga yamaze okuteesa n'amo n'aga nti bwe nzirukamu bwendi ngenda kulaga abantu nti yeggwe nkubira paasi nti okyali mbooko okyalina amaanyi abamawulire mugayiriza okulumuka okwo kwabaire sigino agamba abantu nti muwoona akyalina amaanyi gwatalumwike naye Museveni yalumike yenkawo tibo kekakodyo akabadde ligezi bano bakabuye wadde babitegedde. Nze nja kwogera ku kipande kyenabwene enamboole nga MP mulala weweyiganga omukyala ng'akigemye. Omukyala oyo yali eiganga bamukoba yeyandule nga Anita Amongo aliganga baine bamukati muna yogera bulungi yabanga tali kuteera bulungi namubwe ineeno kabiri nga nagemye ekifaananye kyakadaga oli ku mukyala ali baawo nti n'oyo tiwabaine nga alikota n'emizimu egyo babe nga aliko gikoba ligero gye babeereko ng'ali kugezaako kutereeza gurawundi yaka gurawundi yeeka yayonooneka anti yayonooneka yayenza agifuna awo aye era yamala okujja abantu baatukola bubi babeeda akalulu ako kafuuka national akalulu ako singa twakanoonekeza mu badelegates oba oli awo kandi baire nandi aya akalulu twakabeeda bakayiza mu audience twakata ku stage da boda ku valanda kaja mu madwaliro bojja mu butale ne okaganayo mu Katonda n'atalonda twatuuse n'amboole nga kabiri abantu beena abeekinusa abandi tetwabatuukako kame muri kubona abantu bali ku TV TikTok okwo ng'ate eri abalonzi beena abatuufu which means abantu abandi tibaidye abalonzi babairewo aye nga bw'olingirira vibe yetulina ku luya esinga ku eri munda ekitegeeza nga bw'ojja nakawa wali accreditation obona kifaanani kindi bw'ojja enambo ekololo wene ku luya ofuna ekifaanani kindi kabiri bw'ojja munda kanze twatuuse ng'ebuleeda kikanuzanga abiri okulonda oyo namuwandiikire ku n'akameseji n'akamuna ekiri wano tuli oti batukubi omuzaano gwabaire tekiniko bano abandi tibayogeire bano ababiri baabasitula boogere nga baidi nti owundi aidde akozesa eddakiika 3 na busungu era onoowundi nagiira omubona ali kuno ng'ali ku isimu tavaako bali muwandiikira eddakiika tebatuwaire edokoowa daatukubye omukaire yadikozisa bambi ng'ali kwongera kulaga nsonga ddira okwemulugunya kwe anti nagira okubona ku TV tanga odooyi Mzei ate kabiri nze bali kunigiriza baawoole ole yakanti Mzei nze byankambyogere badelegate bano nenda baba omusaala nga budavuga yayiza amaiso era kuno yaka Mzei nenda kutegeeza badelegate bano buli atuuka ku district atyame buterevu mu council afuna allowance yayiza amaiso kuno era yakoba bano ba PWDs abakaira abatakawe tufune engeri yetubagemanga mweyenda endulu yakabuka batuka muje mu line awo kabya obuyenda awo ene muje mu line obusungubule
bona golo akabada kandi kamwatokoze tuwabayire gano tuwabona alitwala kadaga ku TV ngali kwogera ngamalobozi bagamazo gachankanya bagachankalanya pavilion by the babaire tibaina ku era mwene ne yakobye mwizeku emizindalo baba tebabitaireko mpega atolebo yaidi amongo mizindalo baba jayaka nakandi obubadi buno ngabo abaire bubaji technique sindozo technique sodibo bali gereba kuba muto mbavu bichinga tosobola kumalako kakati Mzei Mudofu ne mukuru Kabuye twagadde tutundye nnyo ekitundu kino ekya Busoga ku kulondebwa kwa Anita Mo ne basuula Rebecca etwala Kadaga sawa eno yasigadde nga teriiko Musoga Busoga wawe tuli okugenda tugenda funa mututya nti Rebecca twala Kadaga abeka buli batugambye mawuli gena somye kiro nti abadde atera okujja n'abasakirayo ko ebitu bitonotono ngayo mupi ng'asinzira ku lukiiko olwo n'alwanira abeka muli n'ayongezako parliament n'ayongezako n'ebifunga minister n'ebirala kati bagamba nti ekifo kino ate nga lukiiko olukulu oba oli awo oluteeseza eggwanga mu mbeera eyo balabika nga baweddemu essuubi nga baga nti engeri gye bamusudde saawa eno obwanga bayinza okubooleseza akalulu aka 226 ndaga nti luli twali banyiivu mukko ku luno tuyinza okubeera abanyiivu ddala embeera eyo omukulu Kabuye etulekawa kubanga kati kuseeke twavuddeko tukimanyi bulungi nti saawa eno Mzei ayinza okukola obutaweera okuleeta ssente okukkiriza abantu okuleeta projekiti ez'enjawulo oba oli awo kubeera biza Kadaga ekiyinza okutwalamu ekiseera okulonda kubulawo obuzi emyezi ginganga mitono nnyo nga 65 tutuuke kulonda kwa bonna bagenda londebwa mu January bino bibaddewo n'ebizibu ebirala bingi Busoga byekyalina tulinawo ensonga z'okumazzi tulinayo ensonga y'ebikajjo tulinamu ensonga y'ebibali n'ebirala ebiringa ebyo so tetuli mu buzibu nga mmwe abadelegates abalonze wazira kizibu kiri awo webale kukoba nti badelegates abalonze Mudofu manji agenda Mudofu muveeko eriye yalowooza kunondebwa y'abadelegates abalonze kuba twenda kulowooleza abantu nti akalulu kano kazirayo kaatandikira we babanga badelegates n'abalonda ababaire n'ambooli engeri badelegates ye balondebwamu abajja okulonda kuba eno Uganda yeri kujja tuyidda kutuuka ekiseera ng'abantu abatono n'abalondera abangi kuba pulezidenti yali ali tudrivinga ng'ali kwenda tulonde BMP batyame balonde pulezidenti kuba ye tuli kujja emberi eyo buti delegate ye yagiire n'amboole okulonda kana akalulu ketwayenze ine kajenga bwe tukenda mwalondoola ku delegate oyo kowe yabaire enamboole bwe yalondebwamu oidi nga akalulu tuyinza okuba ife twatuumira aye nga abantu abandi baali bakatandika kwera nga bali mu maiso mu mwakatandika nga baakola ino ba delegates bano abayibwe babeeyo kuba twatuuse nga West Nile ole yatava aye nga bali kutukuba 3-0 twagenda 2-0 akuba akalulu ba delegates abo twabafaaku nga bona baveeno ku byalo okubazimba nga bava ku byalo okutukoba twatuumira butuumire mukulu kabetolooza nti essente yayogedde nnyo eyakoze omulimu ogwo ogw'amaanyi yasoose kwogera kololo oba yayogera ne mu layini ezaali ku byalo mukulu Kabuye ekololo Omuvunnya ogenda bugenzi kati obo baddeyoko ekololo wali mu structures ez'ebuvunnya tewaliyo naliyo sente yaliyo teyaliyo yaliyo kati lwaki twagala kutunulira sente zabadde kololo zokka naye abagize kololo okulonda tetutunulira kye baateekamu nze ni kyendi kulengera NRM nga bwendi kugibona bwenjirengera n'okunonenkereza okwankwenina eri kudropinga abantu abakaire mwena muno baira makulu omujja okutataganya omwana ole ekyo ndikona mukiikiriza ondi wala wandingemye ku mwana sawa lingirira gulisa president agirenga awumuza abamajje abakaire abalwire mwabo yawumuza abandi bona basinga bungi bali kuleeta abana asobola okumakinga ni muhozi kyona bali kuwandiisa n'abaana abavubuka abavire abamazi senior 6 baka university so mpagadi mu n'abamu abantu abakaire okudisorganizinga system eno baba balina okuba droppinga wa tulingire kyona mu kyonga bikitakoyisira ekifaananyi ekyabaire kololo